Kaye wisdom n'abalala bagenda bweru mbukuba kyeyo bagenda kufumbirwa. Kyemmanyiko Kaye yafuna omukazi mu Bangladesh alina abaana abo. Akeera kuwa abaana butunda kati alayika ali Toronto agula pampa z'abaana. Kati yagenze kukola mulimo kyaya alina business kale kakati gwagamba nimba kale Kaye yagenze muki yagenze kufumbirwa ayagala mpapula. Kaye wenjogerera kati yawaata n'oli sister Kakalamu era bafumbirwanga. Kakalamu yafumbirwa Manju wa mu Philippines nali wa Bangladesh. Nze Jnr bw'olabanga nyenze ebweru which can happen even tomorrow. Marriage. Yeah. Abo bonna ba Kaye bagenze kubawasa. Kaye ng'ofumbiddwa mu Bangladesh. Emyezi 6 ajafuna empapula. Kwa kati alina okubeera submissive. Gomulabako ku social media. Mwe bayizayo mulekerawo okuwasa abazungu abo nga muwasa kala. Nasanze abazungu mu nyegenyege nga bali ku kikomando n'obusera. Ngate omuzungu ayagala kubanze luseke. Sanyuka TV ekuleetedde Christmas kawowo ku Kalenda Hotel ne Misaki Semakula. Tofel B2C, Spice Diana, Haruna Mubiru, Maureen Nantume. Okuyina shinge mtwale bibye mtwale ta. Atolwengera ku Boxing Day. Sanyuka TV esumuludde Boxing Day kawowo n'abayimbi bebamu nga bigatidwako Dawudi Lutalo. King Saha, Lydia Jasmine ne Sophia Nantongo. Awe Mayen Nature's Resort, Shingo mtwalo gumu. Emizanyo gy'abaana, Bouncing Castles, First Painting, ebyesuumo, Karabe Katende, Maya, Nanziga, Mpigi, Busareko. Usimanyi okulaba ku bayimbi banonda nga bali wamu. Gwe bako bikadde. Mujje tulye ku ssente zaffe buleeta obwana bu maintenance free. Obasaamu ssente ne bushana na kyokka ebisajja ne bibukuula ne bibuyisaamu eggaali. Misaki Semakula, Christmas kawowo ku kalenda nga 25 December, 26 Boxing Day, Maya Nature Resort, biwagidwa Sanyuka TV. Jakuba buuzaako buli yekumidde ku media webale nnyo okubanga media media okubanga ogyekuumirako nsanyusa okubanga ate ndi nammwe sharinga subscribe buli kimu kitambule bulungi nnyo malidadi nga bwe kirina okuba nga kitambula. Ndi eno olwaleero tuli ku Papa Sport Makindye owetukoledde. Ndi n'omukulu Jnr Kaye gwe yaleka mu Uganda ali muno yagamba nze tava mu byattaka tajja genda leero lwaki. You see, nesimye nnyo okubeera ku ME Media. Ne muganda wange ono Duncan omanyi waliwo abantu bemanyi bentegedde for sometime. Era nga wemba nkola nabo. Ne wemba ninanga ndi busy ne banga ati Duncan akuyita ndekawo byenkola because ebintu byensi eno ogenda n'obitunulamu nga olina obeera n'ababo. Abantu tubeesibyeko nnyo naye si baffe. So tutambule n'abaffe tukole n'abaffe be twatandika nabo. So ekisooka Kaye wisdom n'abalala bagenda bweru mbukuba kyeyo bagenda kufumbirwa. Kyemmanyiko Kaye yafuna omukazi mu Bangladesh alina abaana abo. Akeera kuwa abaana butunda. Nze wisdom ankubira. Kati alayika ali Toronto agula pampa z'abaana. Kati yagenze kukola mulimo kyaya alina business kale kakati gwagamba nimba kale Kaye yagenze muki business simple. Yagenze kuba kyengalo bakikulu. Ayagenze kufumbirwa ayagala mpapula. Kachoko yagenda kufena nga ino mukazi. Mu Bangladesh. Era Kaye ebyo byonna byabagamba ebyekazi owa biki bya mu Bangladesh oyo mukazi. That's what you don't know about these young boys. Chogondi ekizimbe kya mu Bangladesh. Abulira gwako Kaye ali ku mulondo. Kaye wenjogerera kati yawaata n'oli sister Kakalamu era bafumbirwanga. Kakalamu yafumbirwa Manju wa mu Philippines nali wa Bangladesh. Webeewubirako bwe bati banoonya mpapula. Ani nja kuba nyenze kufumbirwa. Nze Jnr bw'olabanga nyenze ebweru which can happen even tomorrow. Marriage. Abo bonna ba Kaye bagenze kubawasa.
empapula tezikyalabika bino byasayira mu byaggwawo mu political persecutions Abamerika bakimanyira aba Canada mulimba story tewera kati Kaye political persecution kijja abadde nayo abadde musale nnyo munno sebo musajja mochi no Kaye yali akubiddwako wadde batyo ne kugulu sitagwe ebadde ya lodge bano bagenda ne beekalakasa n'afuluma lodge olw'eggulu Museveni ate kiro nabeere wa genocide ati esitwago ya Kaye waliwo abali mu sitwago eya ground eyaddala n'eya media kalize ekibanyi wisdom Kaye n'abalala si beebo bokka bano muna bakatogolo omutongole these people bonna bagenze bafumbiddwa muganda wange anti kati ekizibu kyebweru ekyo kiraba oyinza okufumba emyezi 3 e Toronto ne bakulyamu egyo kino ekikazi kye wafumbirwa nga kirina mukwano gwakyo ali mu British Columbia nekimugamba kamukusindikiremu Kaye ne bakulya emyezi emirala egyo ne bakusindika mu Windipin kwa ogenda oku nze nina abantu wano bemanya abaana bana Uganda anoonyeza empapula omwaka ogwo yakafumba mu state za America 10 n'ezo bamulya ne bamusindika mu Ohio n'ava mu Ohio nadde Texas n'ava Texas nadde California nga kati bwenjogere ali mu Atlanta in a period of 1 year. Don't joke with papers. Kakati senga Kaye ne Kaye ng'ofumbiddwa mu Bangladesh emyezi 6 ajafuna empapula kwa kati alina okubeera submissive gomulabako ku social media ebise bwe biba by'amateeka ogambye omuzungu oli ofan akusanga atya oyogera nani Bakayi tujja balabako kakalamu ali omulabyeko ng'akoze kwa de TikTok live atuwubirako they can't come. They declared themselves as orphan. Waliwo omuvubuka yagamba abazungu tibazadde baafira mu nuclear bomb nga mu Africa te ne bagamba batya nanga gwe tujja kuddira wait we shall come back to you asaina mtekyakola olaba kati n'abasiyazi musooka bikola wali ku embassy nze nano loyo w'amaanyi bamuliridde UK yankubidde mwana wange leka nagenda n'ennimba abazungu nti ndi musiyazi nchana nchimfubutuka omwana abazungu bamugamba kujja apa bakolayo dde obusenge era loyo yakomyewo nanga kyana kyanfubutuse mwana wange empapula tezikyalabika. So those young boys Bakezi mpapula zisigadde mu kintu ekyo kufumbirwa ani ani namulindwa omusajja omuzungu gwalina nga tamukulaga namulindwa yazimbayo ennyumba alinayo apartment kakati Case asula mu ddiro lya namulindwa bakyamunoonyeza kapale bonna yabasinze kale wadde ekizungu kifere kibeera no namasuba kikola mu gold nze ekizungu donizera yali akimpa kikwano kya donizera kifere kyasookera Dubai bibbi bya gold kisula namasuba okubatabata nga kimuwaziriwa mwe bayizayo mulekerawo okuwasa abazungu abo nga muwasa kala nasanze abazungu mu nyegenyege nga bali ku kikomando n'obusera nga to omuzungu ayagala kuba nze luseke namugamba gwe you white talina wate nga bali ku kikomando ekyali mu nyegenyege ng'omuzungu ali ku kikomando n'obusera tawunya wadde ka buzungu nakamu kamuggwako ngawunya mpumbu basula wano n'abasumaali ku Lubaga Road white kati mwabaddugavu abakyali excited with a white color bajja kutunda ensigo manyi organic cases mpitirivu all over the world ojja genda owasa ekizungu awo nga nakyo kifere nga actually gwe capital
Ng'ensiko zo zikiyamba okubeerawo. Agikujjamu weebase. Junior, ensonga zaako nibazibuddeko eza Bulunoke. Bulunoke ng'atamuza ate gwe president. Nze nga president yakulembera abafumbirwa. Abakazi ba Bulunoke baveeyo omulundi gumu bonna. Ekyo nakyo tukimale. Yes. Tujja kwada wakuŋŋaanya abutafuna omulala. Kubanga bavuddeyo omu ku omu ate ensonga ze bawaza ezimu. Talabirira mwana yanzaalamu abakazi abazaala mu Bulunoke. Mukole olukiiko. The right honorable speaker Anita Amonga ayinza okujja be bawagira ebina by'abakyala. Muteekeyo omulundi gumu. Kati ono yazze kipya ki? Ono omupya yavuddeyo kipya ki $1 kyataatugamba. Yes. Nze abakazi abali eyo bwe munaaba munzigulako olutalo those women abagadde ku Junior muveeyo omulundi gumu. Ka tujja tuuka ng'ate mwebe tukuba. Twakuba tubagalamiza. Oga omusajja Tamala kati yakuzaalamu omwana. Kati yakweripako bweripi. Kwegamba okutopasi Bulunoke okutopasi ayina engalo nnyingi. Benyini those mubona bonna abagamba nti Bulunoke yabazaalamu omwana. Olabako ayina omulimu gw'obuvunaanyizibwa. Olabyeko CEO wa company. These are useless women. Binoonya mpewo bugumo lya leero. Omanyi mu Uganda waliwo kibayita enkuba nga bw'etonnye kati. Omanyi eri abakazi abanoonya ebbugumo lya leero. Naasuse mu kifuba kyani. Gwe tell me. Mubonna abavuddeyo in sensible woman nti alina omulimu. Ba massage, ba bikomando. Aliwa. $1 naye kikazi kikulu. Yali wano mukolonda kwa semoogerera ebizigo byamwocha bali ne steward deal. $1 agenda okutandika okutunda ebizigo nga steward deal wali. Era $1 ali muri jezi muno no mukyalani ono wa Gomes. No wa Gomes wali mukibuga. Besajja kokera kwata natuwa za bulango. $1 ngo. You feed these women are for this day. Bakazi bakulu Bulunoke moto. Kakati bamuyuzinga. In the process of using Bulunoke, they were using themselves. Gwe olina akuzaalamu omwana atawera. Tamala akotawera. Na akujjamu engoye Tamala akotawera. Ogusooka ogwokubiri. N'ogwokusatu sanga n'emirundi 10. Abakyala abali eyo mulekerawo okukozesa abasajja. Nze abakazi bankozesezza. Abakazi bonkozesezza. Ngotofuna olubuto. Ngotofuna mbuto. Ogoli mwambazi wa upi. Agamakazi gayo ku Bulunoke. Bulunoke bamukozesezza nnyo. Mu abakazi 5 mukozesa omwana w'abandi. Ayino bebaka vayo. N'eddembe ly'abasajja lyawo kuma. Iza abakozi waliwo nno nabera mbufumbo nga ndine mukyala wange tashi nga nkozesa kiro na misana. Kabuzi kaliga kagodo style zonna nga azenkozesa kyokka n'okunkuba bwankuba. Nego tozadde. Eddembe ly'abasajja nze sizadde. Yes. Mu Maria gonna genfumbiddwamu. Bannange. Tozadde. Abakazi ba Uganda. Abakazi bo batazaala bobeera. Abaliwa. Bofumbi. Abikazi byo byennina bya. Nabyo sebe tebyagala kuzaala. Ani. Nalongo mafia bamuzaalamu omwana. Nali manyoga yakuzaala mu ddoni. Nalongo sira. Sente zaina. Oyinza okumala kamuzaalazaalamu. Abakazi n'embuto bagiyita batya afuna omukyalo omulala n'amusitulira omwana. Bakiyita batya mu Luzungu. Naye teyasoma. Transfusion. Ne Bulunoke gy'omwe ku magezi. Alina kuzaalazaala bana musaiza ate abasajja abakozi baafuna be bano ntunda paani wali ntambuza magi. Osanga mu kika kyewaabwe kyali kiweddewo nga ye alina okkizaawo. Nga yekawefube gwaliko. Yekawefube. Naye abakazi basuuse. Otwenda mu mwezi gumu
n'aba abalala basukka lwakuba ffe tukyalina omukisa nti kale omukazi anoonya engeri gy'avaayo kati olaba kyabazinga mwennyini gwe babba ate Bruno alayika naye yabeeranga eno ne bamubba nadde eno ne bamubba oba bino ebikazi byamala kweteesa ne bimukuba kapaasi dola waweereza eno kyenagambye ye Bruno ke naffe yatusobera kubanga bw'omusanga nabadde ankubira akunyumiza birala practicability abaana alina lukunkumuli bwagawalayo omukazi oyo saamulya ate baleeta omwana nti kale omwana yanfaananyi so n'olwekyo anko Buulu ekyatusobedde nazaale kazaale tugendeko ku nsonga z'ejjinja ebusoge omukulu abantu nga beeyingiza nnyo mu nsonga z'obwakabaka bwa busoga abantu tebazeyingizaamu obwakabaka bwe bwatweyingizaamu fe abantu ate kati oli omukazi namba 2 fe abamuleese mama sina namba emu mufere waawe omukazi byayogera bituufu ekyobufaananyi kireke points z'awantuufu omukazi ye gyali ebyaddala naye ebyo bibeerawo abasajja bababanga we badda so sirabawo nnyo commotion eriwo abazinga waba yafunye omukyala anaabeera queen asooka abaleke bave mwana emmono right now tukyali mu mbaga ensonga za mukyala namba emu ntuufu era tuzikiriza kwa n'abaana abayina kubanga nze ku risaaki gwe nkoze kyabazinga tavangayo kumwegaana nti omukyala byayogera bifu naye right now tukyali ku mbaga eya ine bantu eyabbye musajja batubba naawe kanze bakanzi b'emirundi emeka mmanyi lwaki bakubba oluusi koti bajja nawe matali kati ono mukazi mukulu ayinza okuba nga bwe talina kipeeka zaabu talikana kagira kati ate ekyo nakyo kimatalinga kubanga waliwo omukazi akubba nga mutuufu ne mukazi wo n'agamba ke bakubbemu kakati olubiri lulina okubeeramu queen nga muto kwa bwaki abazinga myaka kati nga 7 bakabaka tebabalonda kakati tukwate queen myaka 6 ofenga ne king tannafa mwatuza maziga nga tupa maziga myaka 6 asoke umuzemu toiza beera queen ngoli wa myaka 5 kati ofe tuddemu musemwandu kyabazinga dereti queen ku myaka emito kati kweje emyaka kyabazinga ayinza okubeera semwandu naye mukazi gwe lwaki totuleka oweeyuke lwaki totuleka yamutwalira ki lwaki mumutandika yamuga mpasa lwaki alinda kati oli musajja we era abayina bye yamutwalira eby'omu kisenge omukazi ekimuluma bbuba kasekisa ako nze nkamanyaawo nga bakubbyeko ki nze we banzibako omukazi wange buli kiro nakwatanga ku ttama tasha ani naye wammera zaali mpisa kubanga ate bw'okyogera bw'oti oli mutuufu naye baamubba kino kikeiza era nakyo kyali kimukwano ate Kaye naye teyajjange wange nga mukwano oyo Kaye gwe mukazi wange tasha okyanviirako era okunkyawa bakayaabo oyo wizido nga jja naali empombo senga Kaye kyokka yeyangaba mu bufumbo ate nga n'omusajja gwe nali nfunye tasha amwagala yes ye yabyeyogerera so ekyamisizza mukyala mukulu ow'e UK myaka
kubanga kati Queen Mutesi moto myaka ngaago ng'olubiri lukyali ki naye akati tumale okukola embaga ate ono stroke zimukube tebannange ababadde ku mbaga Queen afudde tulina ebyokukola naawe tesobola kuddamu ani ye Queen Mutesi Jovia era buli musajja yenna yandimubbi omanyi gwe kankubuulire nze waliwo abakazi bendaba awo ku office wembera n'ekikazi kino singa kinzibamu olunaku lumu nenzira gwe abawebbye gwe banabba tolumba olina ne bakulumba awo baweekuba enjawulo right now ekiri ebusoga kiri ekyo buli omu kumanya tayimu ye nti bano ke bave mwana emmuunu era aliwo abadde bagamba mbu kyabazinga si musanyufu kwenza okuba n'omukazi anyirira bwati gwe nga toli musanyufu manyi gwe ekiri mu kisenge luno oluyimba lwono omwana wa NTV Kristopan mu bisenge emizinga kati givuga so mukyala mukulu manyi kyayitamu yandifunyeyo kabulonoke nekamubeesabeesa kwanga kyabazinga ajja kudda naye sikati amale okukuba amasavu agali awo amala ajja kujja yuke kakati ono omukazi amagezi gemuwa mukyala mukulu azimba olubiri lwe UK genge Paris alinda onadde tagendeke UK kyabazinga tagendeke UK okulambula amasaza ge agali abroad ajja kudda ekikazi kyo kimwagala ate kitaddemu ssente bambi ye mutuufu manyi kankubuulire waliwo omuntu gw'oyagala n'omuteekamu ssente zo famire ye neegamba tojja mukola ki mwagala kaife olaba twalina obuwala bwe twagala ku ssomero bambi kakolera ku homework kakusomeseza bino tobitegedde okitegeera naate ne mufuluma ebweru w'essomero bambi n'okaleka naye akakoze eki kali omukyalo ono waba yabadde akyayagala kyabazinga yandibadde akola ekintu eki yandyewaludde n'agenda ewa maama Kadaaga amugamba maama nze mukyala ki nze mukyala mukulu netulaba oba kuyigenge Paris sobola okumuzimbirayo kafulo waabeera ko olubiri lunene n'okumuwalya ettaka nyegenyege weebeera asolooze abeera awo asolooze kakati kyekimusumbuwa okay madamu okyayagala musajja oba ssente kuba tuyinza okuba tulowooza agala musajja nga yategedde nti we bamubbyeko sironi kenkidomo tumukwatira era kye nali nyendo ga maama Kadaaga ti omukazi ono lwaki tetumuyita ne tumukuterawo olubiri wali ekamuli abeera omwo kyabazinga amusange ngaawo ku kyaki tuyita abantu bategeera nawe ng'oleeta yabadde agenda kukolayo kyalinda embaga ya Buchaman ne Solomon eri Busoga Buganda eyatukiikiridde maama ani n'Abagereka kati ye bamuyitire mu kitiiki ate biri bya bufuzi ate muntu mukulu wali yabadde muto kakati sipiika deputy speaker Tayewa Jenemoke Mama Sylvia n'Abagereka best Kemigisha Queen Maza kati gwe Bob Wine omulaba waawo ajje mu kitiiki yakole ki ebyekisiru byembeeramu etaga kuba miggo kakati Bob Wine ku mbaga yabadde ajja kukola ki ng'omugenyi ow'amaanyi mu ggwanga alinda eza nobiyaniri gwe eza nobiyaniri watulabayo tulina abanyiivu nnyo
Eyedi mutwe watulabayo. Abantu nga banyivu. Banyivu. Eyabadde awasa muganda we oba muwala we. Bobi Wine alina baganda babawala. Bakola ezaabwe. Lwaki yeeteeka ku mbaga etali yiye? Okumuswaza obuswaza. Nze bampadde kaadi saagenze. Yandinkubidde ne muwe eyange. Yete bamuwa. Ngani agimuwa? Yagambye Katikkiro yabayita. Ne ttiimu ya Katikkiro. Ate lwaki tebaatuuka? Lwaki teyabatwala? Mbu security ya President Museveni ne Muhoozi. Teri yamuyita, yabadde agala kweyita. Natandika ebyo ebyekisiro firi eddikiteeta. Ate mu mbaga. Tomumanyi. Museveni is a fifth. Museveni is a principal. Ekisiro bye bitwaleko ekamoki. Alinde ya Edi Mutwe. Sebo olaba nti abo abalina bakiikidde abanupu. Abaki? Abanupu. Balire wali esadda lyabwe. Omugole kyabazinga abaya kayingiranga Edi Mutwe akubye omusokoto. Muleke nammwe kutuswaza Abaganda tuswadde ekimala. Lwaki mmwe temusindikayo bammwe? Omuganda eyatukiikiridde ffe Abaganda ye maama Najjinda. Yatukiikiridde bulungi. Toleeta n'ebintu bya kutuswaza Abaganda tusekereddwa nnyo. Talina mu ggwanga. N'ayangu akomewo asobola okugenda ku mukolo. Alinde ya mutabani we Solomon. Eno yo yamusubye. Ese waliko munno. Waliko munno. Oba wali mbega. Atweta abantu bategeera ng'oleeta principal. Principal ategeera. So principal tukwetondedde nnyo olw'okusubwa embaga eno. Naye linda ezammwe eza Buchaman ez'amasada. Mwogere ebyammwe ebya Philip Principal. Swafiri eddikiteeta ntebe mu ntebe. Naye ku bagenyi bonna ababadde ku mbaga. Olaba wabufaanana entegeera. Olaba abasajja bawona lebonsereko. Tebaabaddewo. Kati mu palamenti awo ng'oggyeko Ssemujju Nganda ataabaddewo. Andi gw'oyinza okuyita. Kakati ye principal asooke yeebuze ffe baatugambanga nti olaba pepa omugezi agigudde. Ate gwe omubuyabuya. Olaba omulangira Nakibinge tetwamulabye. Jjajjawo buki? Hamisi Kigundu. Nagagga. Leta nawe amannya agategeerekeka. Tunaagenda okutuuka ku principal ng'omaze okutegeera. Kyoliko principal mbonabona abadde ku mukolo ogwo. Gwe nalabyeyo awo omukyala guno. Ani full figure. Naye nga naye kyoliko nti abasinga principal. Bani? Betwalabyeyo abamu omukyala wali omukyala betwalabyeyo n'abalala. Full figure yabadde. Full figure abadde. Basinga principal. Ndoza kadi ya principal full figure. Full figure yagitutte. Kadi ya kadi labike yaleeta principal. Baateekako white wash. Nebagiwanna kangubi. Full figure yanyumye. Mukolo yagunyumidde. Ku red carpet. Twaye ng'afaananye Queen w'Ebungereza enzo. Ofira yadde Duchess of Cambridge and naye Uganda yeetaaga president ow'okusatu. Kwe ababiri be tulina tebatumala. Tulina Bobi Wine ne Museveni. Chief Justice ajagaza ki? Chief Justice akuba naye nja mukwata edda. Okay, akatuba tusebe nako nti ababaka babadde nakubawa gunaku 15. Bagamba nti bokudda nga amazo babuulira abantu baabwe abawambibwa, abantu baabwe ababuzibwawo, era bo tebadda mu parliament ng'ensonga zaabwe tezikoleddwako. Speaker n'abagamba mbadde naku 10 okuba nga tugenda kuddamu kulonda ebifo byaffe. Kisoboka ekyo? Ababaka batuufu ba MP ba Nobu ne gavumenti ntuufu baleete list ze bagamba nti baabula
NUP ne government yerete list gye bagamba nti bebakwata eri abantu abali ku misango abalabikira mu kwekalakaasa nga bonoona ebintu by'abantu nga benyigidde mu kwonoona ebintu by'abantu abakwatibwa. Kakati mu bano ba free political prisoners eriyo abali ku misango egyabwe nga jabwe ng'abantu gye baakola mu kalulu. Anti bano bwe baba babanja abaabula tebaawula, baabula nga bakoze eki? Gavumenti eriyo beeyina nga baakola emisango mu kwekalakaasa okwa Novemba gye bali bakwate nga si byabufuzi. Yavaayo dda, yavaayo dda. Kaakati eriyo abatalabika kituufu nga gavumenti egamba tebamanyi, ng'ate bano aba opposition bakireyiminga. Kakati awe weetaagisa akakiiko aka Ministry ya Internal Affairs etwala police akatuddeko security minister n'aba opposition okulaba bano be bakireyiminga baliwa. Kale gavumenti kati bayina kooti y'amagye. Ati kyekugambye nti weetaagawo akakiiko to account for every Ugandan because okutuka ati Abannayuganda baabula gavumenti siga esitukiramu babulawa baliwa balagawa sipiika ekyo kyeyandikoze. Bano nabo babikwata bubi kubanga bano nabo bafuluma bekandaga. Kati we bekandaga ne bafuluma emirimu tegitambula kubanga ababaka b'opposition abasinga obungi be bakulira obukiiko balaga mu bukyamu mu bubi si bwe bate balina okukola. Balina okugenda ewa sipiika bekandaze mu ngeri mbi. Bekandaze mu ngeri mbi kubanga kitta emirimu gya paalamenti. Tibalina emirimu mingi, buli paalamenti webanga tefunctioninga eggwanga lifa liba teritambula. Paalamenti yegaba ssente, yekola oversight okunoonyereza ssente z'omuwi w'omusolo, amateeka tegatambula, yebaga amateeka legislation. Kakati olaba abantu ffenna we tugenda okufiirwa ku nsonga gye bandikutte bonga bo mu paalamenti kuba minisita wa security gyali bajja owa internal affairs buli mumu gwe beetaaga mu kintu kino weebali. N'aba gavumenti nabo balina point. Bagambye ne Junior omusango gwa tasukuyegula omusango gwa Junior yatutte boda y'omuntu. Akati ekyo tekisobola tutuukibwako nga bonna ba stakeholders bakyali mutakola kino ffe tugenda kukola kino. Kati gavumenti nayo bwegaana okubawuliriza nga sipiika bwe yagambye ng'abagoba. Indiscipline weeri disciplinary rules za parliament. Ababaka bali bameka? Ku babaka bameka 3 mu 5 era majority esigalamu emirimu parliament egitambuza. Kati majority gyeri tokimanyi majority kubanga kuyisawo mu bintu mankwetu soko okole ekyabano kyebaga abantu babo bagende nti ono omuntu tumuyina wa kyenkugambye kituufu naye engeri gye bakolamu ebintu essa wansi ekitiibwa kya paalamenti si bwe tutyo bwe tukola. tulina kukola tutya? Bagende ewa sipiika
Speaker ateekewo akakiiko ak'enjawulo ne ba stakeholders bonna okunoonyereza bano bye bagamba. Kuba nabo bayinza okuba babikozesa for politics. Bayinza okuba kituufu eriyo abaabula. Aye nga nange nkikiriza bayinza okuba gye bali. Era nga gavumenti kigikatakatako okulaba baabulira wakubanga omulimu gwa gavumenti gwekuma buli munnauganda. Neze kyekugambye kye kituufu nti eriyo abalina emisango. Sijja byabufuzi naye nga bali mu kooti mashawo. Lwaka Prime Minister avayo n'agamba nti babayina. Yagamba kibalama bamuyina. Kati awo n'abantu ne bakanda ne bagamba mumuleete mu kooti tumulabeko. Okimanyi Junior okubeera n'omuntu nga ebbanga natomulaba nko mu kooti yonna yonna. Byewuunyisa. Tusiibule. Sijja kusukkawo wano mbadde balabi balungi. Kale, bebazizza mwebale nnyo mwebalire ddala tuddingane wiiki ejja.